Oyo yesaba ni hi. Bone weyongere eno. Nja kujamba nkutya mukama wange. Weyongere eno. Olina amasanyalaze bannange. Ate kiki? Tugenda kusoma so wali tuli coding ano tusoma ano tuli ku live wali tuli coding. Yeah. Gwayagala okulaba video eno full video ogayisa ku Mabirizi Herbal Products Limited YouTube. Genda ku YouTube channel kati Mabirizi Herbal Products Limited video jeziri nyingi wali ene video empya. Aga styles 5 omusajja zolino kola obunya bwogendo yito omwagalwawo atoberewo bana bakazi abalwawo okutoba love tips weziri abatulaba wali ku Mabirizi Herbal Products Limited wano tuli ku Sumi Hampers tu surprising abagalana mwenna abali mukwano so ndine senga twanjule program bado yanjula bado oli mwanjula oli mukwanjula nedano freestyle bana abatulaba abalungi tuli ku Mabirizi Herbal Products nsonga za kwepisha ze tulike sawa zineno kwekola kwerya paka kuwulira bubi nekigambo ekyo paka kuwulira bubi kwerya paka kuwulira yes gosobola okulya paka muno kuwulira nowiranga okoye nowiranga tolina maanyi nowiranga bikusobedde kati ze nsonga zetukola ki zetuliko essaawa zineno kati gwe muganda nga ali eyo gwe omusajja ali eyo omugongo gunnuma kweko kuyira obubi gwe omusajja ali eyo mukwano gwange omuvubuka ali eyo kale ogenda yingira ebyomukwano wakabitandika osuubira okuwasa naye n'omukazi gwogenda okuwasa omutya tomanyi wogenda mutandika tomanyi oba okwatawa oba oyonkawa omukazi oyo n'atandika okwogera oluspanish Spanish. Yes, all Spanish. Tofaayo kiba tekivudde bulungi naye paka kuwulira bubi tugenda kukola ki? Kusoma no yige. Beera waneno yige subscribing YouTube channel eno tukukakasa nti buli kimu ogenda kukifuna. Okiwulira. Bulungi nnyo. SengaMabirizi musawajja weri yakojja BONNY we tulimu okubabangula tuli bavubuka bato naye tumanye ebintu tubimanyi oli ayinza okugamba mwabiyigira wa YouTube channel eno girabe ojja kuyiga mpola tukola okunoonyereza tuli basawo okitegedde tuli basawo tumanye ebiruma kakati njagala tubagambe obwagazi bw'omukyala busibuka wa obwagazi bw'omukyala busibuka mu bitundu bingi ku mubiri gwabwe gunene ogwo naye okusingira ddala ku bbeere jogera bulungi oli jogere bulungi kasooka mbabuulire kineno ebbeere we wali ensibuko y'obusumu bw'omukwano ku mukyala olinuunako n'atandika okulowooza ebintu bingi nnyo ng'alaba ali bwayisaayiwa ebbeere ly'omukyala w'oba olinuuna tovaabire ate tolulimako bunnyo n'ogiragirako fulumya akalimi ebbeere ly'omukyala tolirumaalumako lulimi weti kano omanyi kano akanywanto kano buli mukyala alina akanywanto kano okyekitegera naye togezanga n'okalumaalumako wooti ojja kuba okossa obwagazi oba obututte nkigeraageranya kusema omusajja gw'olina nti oyo sema w'omukonderako obubi we papa sema nene nga yeekweka akantu kalinga kagwa weekati nze nkubuulira baza akantu kalinga kagwa ntwala omukisa guno okugamba ng'omusajja w'otayagala kukonda ku manegge n'omukyala akanywanto kaako tokalumaaluma ate n'ekirala kanyuma nnyo okuyonka nga kasongodde bwe kati bulungi nnyo kakati oba oyagala kasongole kolawo oti n'engalo zo mpolampola webati kakoleko wooti n'engalo zo mpolampola webati kagenda kusongola kaleeta olukanyanyakanyanya luli eri oli wayogera complete kagenda songola kaleeta olukanyanyakanya kabeere sharp we kati mu bufunze nako kakole ki kayime kati kagirira kompola woti banga kaisa kompola woti olimi mpola eri abakyala balina amabeere nga enywanto zaabwe tezavaayo ng'ebbeere wano liringa nga ya rawundi bweti ng'eri kuli weebati fuba nnyo okulaba era lazima stiiru awantu awo wakakanyala woba olomansinze bulungi nnyo omukyala ng'ayimye bulungi n'ebbeere liyima bulungi nnyo omukyala ng'ayimye bulungi ebbeere likola ki liyima ng'ovudde ku bbeere okuyima
kirira wansi eri ebuziizi eri mpola tomalaga kwata gyogenda okulya kirirayo omukyala ayimye eyo wansi wabeera bakola ki walaga bulungi nnyo watya wabeerayo engeri y'olusotosoto mpola yisaayo mpola olunyiranyira wabeerayo engeri y'olunyiranyira mpola ekitegeera era nawe owulira nga walinga watoberedde ate topapa kuyingira ojja oyisaayo mulundi gumu wootyo monedda bambi mpola era nawe okwatayo mpola naye sitira omukono bw'owulira nga watoberedde kola olugalo noluwanvu ero tyokole bwoti nga oyambusa bwoti oyambuse bwoti bwoti kakati oluleete nga luseereredde ogende wano ku galobini wano okone omunyonyogereko bwoti ojja kulya akazanyo k'okwegatta mukawa obudde temupapa kakati nno oluusi omukyala ajja kujjukira bw'okwata ku galobini bwoti munyigeyo kubeera nga munyiga bwoti ojja mulya nga akola mpola teri musajja yali akifirinza abasinga mupapa bupapi nga mugenda okwekola mupapa kiki ekibapapya gwe mukwateko mukwateko ojja kulaba nga wagira omutima gukuba nga kakubakuba weekati okitegeera nga ugamba semayingira semanene okitegeera ate teri mukazi gw'olomansinga bulungi n'atakujjukira mu bulamu bwe abakazi be tulomansinza obulungi batujjukira mu bulamu bwabwe ne waba afunye obufubo obuli successful ne bwagenda ew'omusajja ng'ali mu kumuzina asobola okuleeta minds ze n'azireeta ewuwo n'asika n'akifuula ng'eyeegatta naawe okusobola okukola ki okunyumirwa naffe abasajja tukirina ne weegatta n'omukazi n'ogamba naye kanzijjukira oli mmale kanzijjukira eri kali akawala kaali kasikina weebati kali weekati kanzijjukira oli mmale bulungi wanene kaakati akazanyo k'okwegatta tukawa obudde tujja kunyumirwa naye n'otamanya kulomansinga n'ojja n'ovuba gati olw'okuba oli yeeyambudde n'oli yeegadde waati noyingira bulungi ebifo byewansi abasajja nze mbabuulira mubiwe ekitiibwa mubiwe nnyo n'obudde bw'oba okwatayo tokangayo kubanga bw'oleeta ekikanga omubiri guli gujja kwekanga obwagazi bwonna budduka ate okubuza ojja fiibaana bw'omanyi okuza obwagazi bw'omukazi okubuza luba lutalo lwennyini kakati abalongo abo mubakwateko bambi mbawe ekitiibwa kubanga omukazi atwala obudde obubakola ki obasika ate tobasika nnyo okukyalira ensiko beera ng'obinyiganyigako webatye kati omukyala nga atoberedde bulungi nnyo n'okikwatako kiba kiseerera kiba kigonda bane nga kiwulikika bulungi ng'olomansinza omuntu bwe bulungi nnyo amazzi gali agaseerera gyegali okakwatako bulungi nawe oba okawulira asobola n'okugamba buli bubiri nno mukwano obulumi sibuwulira bukwateko bulungi naye omukazi waba ayimye bulungi omukazi waba ayimye bulungi banaye kamba buwulire obwagazi bwe like ebifo ebyo tasobola kuwulira dde obulumi ekituufu tasobola kuwulira bulumi newoofota tasobola kukola ki kuwulira bulumi bwonna eri abakwata batyayo n'amugamba mukwano sikako ku balongo ate erina amanyi n'obikwatako n'awulira nga waseera naga bino biki n'obitya musajja munnanga ali eyo musajja munno musajja munno woona ali eyo totya manya omukyala yenna waayima alina ebintu ebiseera ebikola ki ebivaayo mwabeetiisa bana ebyabadde biseerera nnyo nze banange simanyi nakumanya n'alemererwa n'okuzina because nti nowabadde waseera abasajja abaali bazinyeeko nga balina n'amabwa ku kantu ako oba oyimye ng'oli mundu oba tokyawulira mabwa ekyo kansibabuulire obulumi obuwulira ovuddeyo obuwoomi bubeerawo naye nga tuba n'obulumi ng'olina obubwa ku kantu ako noyingira wooti oba tukyabuwulira naye obulumi obuwulira ovuddeyo kati n'abakyala bali tugambye ebbeere ne wansi w'omukyala then tudde ku kiss enyuma naddala ng'omanyi okugikuba obulungi gikuba omukyala toyiwa ndusu togikubisa maalo wabula gikube
n'obuvunaanyizibwa kuba nabo kyekimu ekireeta obwagazi bw'omukyala. Ate ne kiisa eyo enyuma nnyo ng'omukazi gw'ogenda ogikuba muyonjo. Yes. Nga muyonjo nnyo. Ng'akamwa tekawunya. Ng'akamwa tekawunya. Wano tulina eddagala erigogola akasumu kamwa. Akasumu kamwa. Bannange omuntu awunya akamwa n'akaama okukakkuba weebata ennyindo zibeere nowezi. Nga toyagala kkube kaama. So mukwano gwali eyo ng'owunya akamwa. Eddagala weeriyo esobola okutereeza akamwa ako nnaku bunaku. Akamwa ne kabeera nga kawunya bulungi kalinga akalimu ka perfume kano akagundi. Okitegeera? Wali ofunyeeko abakazi wali ofunyeeko ku musajja awunya akamwa. Kati naffe abasajja twali tufunyeeko omukazi awunya akamwa. Kaakati kasita kubukkula bw'ati akamwa appetite egenderawo. Ne oba obadde omwesunza otya nowera ku ekyo ekisu kitegeeza byonna by'ogenda okulya bikyafu. So awantu awaba feeling kissing wowe gikisinze bulungi wano ku mumwa mainly muno mu bulago munene amatu. Mu matu muno mpola. Okimanyi oyinza onnuuna omukyala amatu n'aleekaana n'akuba endu. Omwana akukwata mu matu bw'ati n'akuyisaamu mpola nga si bino byakusokola nnyo eri abantu abakwata mu matu n'agira bw'ati n'akutakulamu watu gwe gundi gwe. Oyinza okukwata omukyala mu matu n'obanga agumuyingizaayo n'atandika okulaajana. Mukisinge muno mu bulago bulungi muwe time. Wano wakati w'amabeere eno yonna wansi w'amabeere kirire no ku lubuto ku kkundi mukyusa akabina eno mu kiwato mu mugongo. Ebbeere werigaana okweta omusajja kakuwa ekintu kimuyambuka obulago. Ebbeere lino werigaana okuyimuka buno webugaana okuyimuka buno obunywato buno eno yambuka bwambusi bulago jangu mpola kati olovira ddala waggulu eri jangu mpola muno nga w'omukomba muno woti mpola kirire mpola topapa kujjena ate nti olwedde byaganye dda tandikira muno mu mpataanya muno we muti muno kirire mpola. Ono nabyo bagamba kafulwazi nyaba wera wenjula ebbeere neweri batono gwe gundi neweri batono omukazi yabala feeling. Yes. Omukazi yaba newe kuba tekuli otuliko tunuune uyinza okugamba yo yayogera kuba amabeere manene gokka gwe gundi gwe neweri babbeere nga tono era sitiru jangu muno mu mpataanyaze muneeno mu mabeere muneeno era nuuna tuwenjule feeling wezisingira okwekwekera eno wansi eno wansi w'amabeere ate seeno waggulu naye ziri eno wansi nawaneeno kano kanyotozi kano bakaita kanyoto nipo kaneeno awo watera okuba feelings so awo noonya feelings zonna buli kimu kijja kubeera. Omukazi tomuyingira nga tannagiraba naye bulungi togenda laba amazzi g'oyagala n'ogamba ati kankole ganansangayo oyinza okumala nga tofunye ku mazzi gumiikiriza. Musajja gwali ekola ki? Oyagala amazzi agapiisuuka opapa okuyingira. Gumiikiriza olabire ddala ng'omukyala atobye ng'atandise okulaajana akusika oyingire naye nga ng'okyalina kyokola ki kyobaza then awo male oyingire omulundi gumu naye nga kyoyingira emmere gy'ogenda okulya already eyidde bulungi nnyo n'okuba obeera ekoze ki? Eboobedde bulungi. Eboobedde. So n'olw'ensonga eyo mwena abali eyo romance oyo kwegamba tumukaze bulungi nnyo eri bannaffe be twegatta nabo oba okiwulira tujja kufuna kye twetaaga naye oli eyo oyagala amazzi gwapapa okuyingira ekyo kitegeera ate n'abasajja bannange tweyonjeko okwesala ebyenkwawa kineeno bannange tuleme kufuula bakazi ebyawansi abasajja abagala bakomba obusolo bannaye bino ebyo kasita bibeerako ebyo byaba biwunyisa jjukira kasita otuuyana akasu akavayo wansi oyagala omwana wabendi akunuune wansi ojja mulemesa okulya emmere y'egyalya nga buli waligenda okulya alowooza biri byakola ki byeyalaba making sure nti oli muyonjo kubanga byoyagala okukola mu bifo ebyo bikunyumira kati olina okukola ki okweyonja mwembi abami n'abaki n'abakyala mweyonji obuyonjo tuleme busuubira mu bakazi naffe abasajja bwe tubeera abayonjo abakazi batwogerako bulungi nze kinkwasa essanyu okugamba nti bannange osanga omusajja omuyonjo n'osanyuka naye bannange woowulira nti abasajja ffenna tukama naye kati ono gaye lwaki bagaya abamu batuvumisa bane temutuvumisa lwa bukyafu
mweyonje we mubanga mwagala ebintu ebirungi namwe mubeere bayonjo ne munna agenda kwewa ne we lubanga lwe lunaku olusooka bannanga omukazi asobola okuwa omubiri gwe bulungi nnyo n'onyumirwa n'okola n'onyumirwa naye abasajja mutumalamu nnyo amaanyi ate ne munenya abakazi naye lyona abakazi abakumalamu amaanyi ng'omwoyo aguli eyo guti ogamba naye nnyabo obadde olindanga ki naye abakazi batono banaye abakazi batono abakazi beefuddeko okusinga abasajja bawala abalungi omuwala ng'alina omwoya omwoyo gwe guba gunyirira ate mpulira kati abasajja bagamba abawala abalungi bebakyasinza obeera ne kandida omumanyi mubawala banyirira infection mujja tubajjanjabe bannaye bawala abalungi mujja tubajjanjabe si kulimba kuno si kusaaga abawala abeefuula okubanga bali kiraasi abalungi bebakyasinza okuba nebikandida bebakyasinza okuba ne infection nze nkubuulira mazima abawala bakyasinza okwefuula nti batabbu nnyo bakabi muganda wange bali bubi nnyo kyokka ng'ate kyangu nnyo gamba nti nga woogenda n'ogula ka perfume kagumu kitundu n'okeefuira n'owunya bulungi nnyo naye ng'ekiri wansi woggwa okimanyi otambula weetakula weegaziyagaziya toyagala kwambala mpala amazzi agakuvamu gawunya kaakati tusembeyo nga tubawa eddagala nze ndi musajja naye wenkwebakako ng'olina kandida katonda nannyamba n'enkugamba n'ogaana okwejjanjaba ensobi n'ogiteeka ku nze nga nkutamu mutima mulungi oba muwala mulungi naye obeera onnemye kozi abo abawala abalungi ffe tutya n'okubagambako nti olina kandida gwe n'ogenda ne wejjanjaba ye n'omuleka n'okumuleka kitegeeza oba tomwagala ojja genda omugambe nti olina kandida akugambe ezo ndwadde zammwe wazijje wakyokka ng'ate wabujje ku ye oba kyotya okugamba kati kyova olaba tubalekawo olw'ensonga eyo ekyo ogenda okulaba nogamba ne bannange ndi muwala mulungi nnyirira naye lwaki andekawo kitegeeza wansi waliwo ekitali lwakintu ekyo nti mwe abawala mulwawo okufuna sayinizi nedda abasajja bebalwawo okufuna sayinizi za infection mulwawo okufuna symptoms ezo symptoms z'omukazi zirabikirawo naffe ez'abasajja zirabikirawo naye oluusi mwe tubagamba abasajja tekitera abasajja lekitera naye ezo eri abawala bannange ng'omwana alina infection eri bulabe oluvaayo wooti oba ogiwulira naye tugenda sembeyo nga tubawa eddagala bamikwano ate abawala bo bavaamu obusubayiza bwe natyo tya okubagamba omuwala yeekubye kipafumi kyawunya bulungi naye nga bwe mumala okuva mu buliri we mutima olaba omuwala ate wansi avaamu akasu akatali kalunowama ago bubeera bukyafu infection ze zireeta ebintu ebyo naye bamikwano kyembagamba bw'oba olina ekiswa ekibi nga kikuvaamu ng'obundula amazzi ago agawunya gatuuka ekiseera we gatuuka kungulu we bati ku mpale gasaasaana kati golbeera otambula ebbugumu lino erijja nga lingi kati ng'otandika okukyuma nga buli akusemberera okumpi awulira ki ekiswa ekyo ogenda okulaba nga abantu batandise okukola ki okukwennyera ky'oba olina okukola kwejjanjaba bw'awunya wansi jangu ofune eddagala erikola ki erikuyamba okutereera bw'atalina mazzi mukwano jangu ofune eddagala erikuyamba okufuna amazzi kubanga eddagala weeriri ate nga ligenda kukulongoosa bulungi nnyo ofune amazzi g'oyagala tegawunya ate ofune nga results zo ziri permanent bannange abakyala obuduuka bwammwe bususse okubeera nga bukalu obuduuka bwammwe bususse okubeeramu endwadde empitirivu ezaki ez'ekikaba obuduuka bwammwe bususse okubeera nga tebuwoomesa muwala n'obeera eyo n'aba weesokola ng'omusajja akwebaseeko naye nga talina njawulo gyakufunyeemu wabula awulira ekiwowongolo eky'omukazi ekikola ki ekiri awo lwaki okkiriza okubeera ekiwowongolo abawala abangi tubagamba eyo mulekerawo okunaba nga wemwesokola munda mwekubayo engalo simanyi mwagala kutukula simanyi kikyoba otukuza ekyo kambabuulire buwala erina akawoowo kayo akali nakyo bulungi nnyo ate akawoowo ako omusajja bayithawo abasajja abamu kasaba oyinza akawoowo ako bwayimirawo bulungi nnyo bumanye akawoowo ako temuba banekali bannange katonda akola n'ogamba mukama katonda wange n'oleega mama n'oleega abadde okwambala akapiira n'ogamba kanumbirewo
ekiba kibe buwale omuwala gwoba olaba ebiwale ebibibi ebyo mama ebyo ebiwale ebibibi bakiriya nina haja eyaŋŋamba naŋŋamba nayagala omuwala ng'atunda mmere omuwala nga mubi neŋŋenda nendi omuwala naye omuwala alina buli kisoko ky'omanyi omukazi kyalina obbeera nakyo omuwala awooma naye nateeberezaamu okudda ew'omuwala oyo nga bagenda okunda baneeruuza bagenda bangi naye ng'ekiwala kiwooma nkugambye senga olaba osanga omuwala ava ku campus oba omuwala ali ku campus nga muwala w'amaanyi anyirira naye n'omwebakako n'ogamba kya bulijjo n'ogamba kale osenga neekubya akasabbuuni naye n'ogwa ku kyanayana kiri awo kitunda mmere ebiwala bitambuza mmere biriawo nga kiwala kirungi kiddugavu kibibi kiddugavuddugavu kyana kinyenya ekiwato kyana kikusitulamu ekiti n'ovaayo n'okuba n'ebbanga n'oyingira naye ng'owulira obuwoomi bwebwo naye buli eri buusire kwini obuba buunya obulungi ate olw'okuba kamanyi kalungi kabiki okitegeera kakati mukwano obulungi bwobwo bajja kukutestingako nga bakulekawo awo naye mujje wano ewasingamu abawala abalungi abaagala okufumbirwa bagaayi abaadiba obwojja wano eno nsooka nenkubuuza embeera zo ziri ziti baba tebaadiba babako n'ebizibu baba tebaadiba mubeerako n'ebizibu bw'oba olina ebisigazi bangi abali eyo nga gaya amwebakako emirundi 2-3 gumu n'atambula n'agenda 2-3 mingi mulundi gumu aba mumaze n'ogamba ate ekyo ekintu si kirungi omusajja obbeera nga azze n'akuceekingako n'agenda n'omunoonya n'atakola kinaatadda n'omulala n'ajja era n'akola bw'atyo bantu 3 baweze bakola ekintu kyekimu gwe n'otebuuza buzibu ki bwe nnina jengwe wasenga banaye mwefeeko ebintu bino byakwefaako mwefeeko kiddamu omukyala kola ki weefeeko jangu ofune eddagala ly'amazzi wano tujjanjaba buli kirwadde kyonna omukyala kyakola ki kyabeera nakyo wakasita oŋŋamba nti kino kyekinnuma kino weekiti nze nja kukola ki nja kujjanjaba bulungi nnyo okole ki otereere tuli mulago ku 2 wano nga ku kyaki ya Kakande wetusangibwa ku 070473714 ye namba gy'oba oyitako okubeera ng'ate ofuna obuyambi bwaffe gwe munanga ali ewala delivery tusobola okukola delivery ebintu bendikola ki nebikutuukako bulungi nnyo tobeereyo n'okalanguka nobeereyo stress nezikutta nga ogaba sina wakujja ddagala bisobola okutuukako bulungi ddala naawe n'okola ki neweeyagalira mu bufumbo bwo neweeyagalira mu mukwano gwo ennamba eyeyitamu ne ku WhatsApp kweri pozi ne MTN eri 0773369151 beera nga otufunira ku ezo ennamba ate tusobola okukola ki okuyambako nammwe abasajja abatamalaako bagambe abasajja abatamalaako mwonna gye muli bambi kwate ekkubo jangu wano emulago ku 2 kuba ku 0707373714 eyo namba gy'owa okubako eyitamu oba kiro oba misana bambi gikubi ojje tukujjanjabe bulungi ate ku ssente entono ennyo otagadde onywedde ebidomola onywedde biki bakugambye fumba bino fumba biri eddagala eryaffe twalikolanga oliteeka mu mazzi gookya n'onywa ku makya n'olweggulo nga sitozze mubiri mbw ate fumba tokosa kumala ssaawa 3 kumala so eddagala lyaffe twalikenenula bulungi nnyo nga osobola oliteeka ku mazzi agookya n'olifumba n'owonna ebyo ebikutawaanya ne tukilizinga omubiri gwonna ne tukugyamu obukyafu bwonna n'oba ng'omubiri gwonna guli fresh bulungi nnyo ddala kale n'olwensonga eyo tolina maanyi ga kisajja simanyi simalaako akantu kange katono oyagala okwongeza sayizi oli eyo otunula jangu okwongeza sayizi mu weeks 2 zokka ojja kuba olabye enjawulo ng'omanyi nnyini otukubire essimu ogambe kojja nnyongereko oba senga nnyongereko nfunye smart wire nfunye kyenjagala mu bbanga ttono nnyo eddagala lyaffe si lya makerenda eddagala lyaffe lya abo bulungi nnyo jangu tukujjanjabe osobola okutereera ate obeere permanent okitegeera gwonna infection zikuluddeko ebbanga ddene simanyi nguze ebiddagala binnumiza omutwe jangu tukutereeze bulungi nnyo osobola okubeera mu bulamu bw'ensi eno nga weeyagala musharinge video ate mulayikinge n'okusubscribinga musubscribinge
tujja kubawa ebirungi bingi ebyokuyiga bingi nnyo ebiri ku channel yaffe eno. So bwebeera ng'otufollowinga ate ogambe n'emikwano gyo nti bannange ebirungi biri wano. So mubeere bulungi, buli omu w'oli okwefaako bwe bulamu bwo.